Okyalaba okwanjula n'embaga. Ennyo webalire ddala tuli wano ku kyalo Kawuku mu disitulikiti y'e Buyiike tulina omugole omwami omukolo gutambulidde ddala bulungi. Salaamu alaikum ssebo. Alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibe etya ne ssebo? Sibe bulungi nnyo. Sibe etya nnyo. Nga munyumidde omukolo. Twagutegekera munnange twagwa obudde. Tambudde gutya? Gutambudde bulungi. Katundu ki akasinze okunyumira? Katundu akasinze okunyumira ng'avaayo nga mulengera wali ng'avaayo Omulundi ogusoose butereevu olengedde ki ky'obadde oyina? kudde essanyu muli nga linzita ninga bannange yoyo wange Webale kwekuuma. owaayi kwekuuma munnaawe. Omukyala biki ebikulu kyegenda ogamba kamende neeyanjule mu butongole? Tumaze ebbanga nga yeeyisa bulungi ampe ekitiibwa naye nga muneka ngenda netuukiza obuvunaanyizibwa nfuuka omusajja ajjudde nga okaba mmanyi nobawo ekibawo kyonna 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 kale esimu gikuba direct mbakadde. Kayimba ki koyagala omuweereza? Kayimba konna Akaani? kayimba konna kasikabanga ka Chris Evans konna mulungi ngiyamba kale ssebo weebaze ku bantu bannange abantu b'ekibuye bannange mwenna beebaze okumbeererawo okunkulira bye munkoledde ombedde okuva e Canada bannange okoze nnyo. Senga wange Nambasa yavudde USA najja ng'ajja ku mukolo gwa mutabani wa daadi. Mikwano gyange gyonna omugagga walukaga Muhammadi bannakoze kyamaanyi Abudunulu Bisimaani basisita bange Aisa Nambasa Kawalya Moses bangi n'abatali banne sijja kumenya bataata bange bannange tata Jamiru bannakoze kyamaanyi tata Medi lawyer bane ekyokoze kyanjawulo dokita Sibatawe motegedde woli kyokoze kyamaanyi nnyo muna bimenye nsimenyi bannange sisobola kuba malayo bonna ne bannange mukoze omulimu ab'ekika nsiimye bannange mwenna kye munkoledde nsiimye. Omukyala yo oyagala mugamba yita erinnya eddungi lye wamutuuma omugambe ekuli ku mutima. nze muyitira bebi wange tandika ebigambo ne bebi. Bebi wamasiti ati bannange nkwagala nnyo nawe kuume busungu bukendezo bya tulina busungu ate obemugumiikiriza buli kimu ojjako kifuna kyoyagala. Akomewo dyeka oye bafunira obudde siminako tayibu leero begayirire naye munyambi bannange naye olwaleero kuba mpulira empewo egenda kunfuuwa genda kunzita omanyire obeera naye namanyire okubeera naye kati genda kusula nzekka ne banyambe taata kale ssebo best man Ndinya sense okulabako nejjo nkulaba ku TV sanyukidde ddala adadi ngoma nnene mbadde sikisuubira abadde akiŋŋamba nemugamba nja kulaba nga omukolo gwennyini ennyo omukolo gwe kutambudde bulungi okusinziira bwe twali tugusuubira abantu bazze mu bungi bwabo bategese bye bategeka nga simanyi tibajja kugyawo naye tusanyuse bulungi nti ekintu kivuddeyo bulungi adadi omukolo gumuweeseza ekitiibwa ate nange nsiimye kubanga bannange ne bazadde be era tebajja kugamba nti omuntu omukolo okoledde ddala ansoomoozezza okkamala era mbadde nsaba nange ansoomooleze ddala nziremu nange nkusinkana akikoze atya era ngenda mwebuuzaako akikoze atya kale kambaleke katubaleke ssebo mukwana tulaba ku Delta TV omugole omwami atugambye wabadde yeebaza abantu nga yeebaza senga bwe yavudde wala nnyo okubeera nga ajja ku mukolo guno naye era bw'omulaba alabika nga si wa kuno anyirira anyumye senga naye obeera kuno
Mbeera kuno. Nedda. Salamu alaikum. Walaikum salaam. Sibeta nnyo. Sibeta nnyo. Wabale kusiima. Nsaba otweyanjulire. Nze sengawo. Nze amanya gange nze Sofia Nambasa. Mugolo omwami muyita otya? Ono mwana wa mwannyinaze. Sebo taata mu mbeera Nze y'emu. sengawe. Empeke y'omubaka Nabbi Mwannyinaze Muhammad gwenzirako. sallallahu alaihi wasallam ategeeza wali. Webale kusiima. Amazina Wangalira ludda wasenga. Wangi. Wangalira ludda wa. Bwe bazaala omumbe Wangalira yo Maryland. nti maama ozadde kikoye nzadde sukaali. Webale kujja ku mukolo. Kale nyo. 26 asembetera Bubaka ki bwe yagala ogamba omukolo omwami? Bugumiikiriza. Bugumiikiriza kintu kikulu n'okwagalana. Buli kaseera ng'akola ki awaana mukazi we. Mukolo olina omuwaana buli kaseera. Olina omuwaana. Bw'otamuwaana ojjukira jjajja bwe yayogeranga. Jjajja yagamba bwe yagendanga mu ffumbiro yeeteekangako evvu kati n'agenda n'agaba emmere wa bbaawe. Kati omukyala omutunuuliranga bw'abeera ng'alina akantu akaddugavu oba olususu lukyuse olususu nga lukyuse ng'omugayi mukyala ajja kukugulirayo akazigo. Kati jjajja yagendanga mu ffumbiro ng'ateekako evvu ng'ajja agabira bbaawe emmere. Bbaawe ng'amuga mukyala olina evvu wano ng'ali mujja. Kati naawe bw'olina okukola Bagamba ngali mujjako nga mulaga mukwano bwagazi. Oli omukazi yali alina malaavu bannange. Oli omukazi kakoppe. Kale nnyabo tweyazanyo. Kale Kale bana. Mugolo omwami baweddeyo ndowooza. Esther. Taata akubuulire. Sista ayogereyo kagambo kamu sista. Omukolo kuli live ku Delta TV. Bako baka bogamba abagole ba. Sharita mtawe. Ali bize wano. Ng'ate naawe ayagala kujjako interview. Nange omwe ku bikwata Kane tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo katongere onyumirwa omukolo. Kateeka muziro wamma jangu nkwanjuleko eri abantu. Ani yali amulabyeko live? Sharita wuubira ku bantu. Tali amaanyi nnyo. Ono gwe mulaba East and Central Africa. All over the world. Ye mukyala eyasooka okuteeka emikolo gye mulaba ku TV. Si kumuwaana ye mukyala akyasinza okulaga emikolo ku TV. Naddala TV yaffe eŋŋanzi eya Delta TV. Era ne guno omukolo guli live kugenda kubeerako ku Delta TV olwalyo kweguli n'ennaku endala. Sharita weebale kuweereza. Muneno tukwagala. Banetugeza ondaba ye. Oyina engeri gye wanyingira mu mutima ye. Ngezaako okwesokoolamu ovengo okanya kuyingira buyingizi. Sooka onye mudagula mune Sharita wano. Okiruma afe. Wangi? Alimba. Aba nno satta balumiza abayayi balumye. Onetera tabu. Wechiranze shifuku. Sector, thank you so much. We need a kathala. Kuva ku 10 mpaka ku 0 wapompa wetegeke. Wa 10 3 emu wapompa gondi sezingi jengo mobitelo okugenda ngewedde nekubange. Emu 2 0. Enegenze mukasasi ali agendo kiriya. Tolamu. Adadi nawe tolamu. Omwatu olemu ate munaba kweriisa. We are going to use American style. Saba uno mukono kuiso wali. Kuiso muguli. Ati buli omu yeeriise. Tudaka boka muwala. Tweyanziza. Mwana omwezi naye asembe oluyeeyo. I don't know.
Mumbeja yongera ku ddoboozi. Guys. Mukwane mu kaseera kano tugenda kubeera nga tugenda mu Bulango wabula bwe tukomawo ate tukyagenda maaso ne programu Okwanjula n'Embaga wano ku Delta TV tukole nze Sharita mazima avo jukira ndi ku Interior Center Nateete Njovu Estate gye bali nnyo wali eri Nancy Namamala Sharita School of Beauty esomesa abaana eby'enviiri nga tutandikirako mitwalo 10 ate Sharitas by the World etegeka omukolo gwo gwonna Delta TV gye erina okulagira omukolo gwo kubanga tuguwa obudde tulayiwe tweyagalidde e Lugazi kati tugende mu Bulango bwe tukomawo tugenda ffenna eggaruga. Okyalaba Okwanjula n'Embaga.